Ensonga za Besigye zirabika zibuutikidde amawulire buli wamu era nga twagala okubeera nga tuzigoberera akawunvu n'akagga okumanya biggweerawa kubanga gye byatandikira twawulirayo newankubadde nga munnange tetusobola kubeera nga tubinnyonnyola mu bulambulukufu kubanga General Museveni alina endowooza eye kubanga yagambye mulinde bulinzi mulabe amazima gagenda kubeera nga gavaayo ku nsonga za Besigye. Kati Museveni abaddeko byayogera era ne kkooti nayo bwetyo ate ebiyisiza mu bwangu kubanga eraze ddeeti bagenda okubeera nga bawulira ensonga za Besigye, Lutale, Lawyer Aaron Byanyima atunnyonnyodde byasanze mu kkooti ate Sejjusa naye bw'atyo alabudde abo ababikwasaganya mu ngeri endala kwegamba oludda oluvuganya engeri gye lubikuttemu yagamba nti si ntuufu yali n'akamu. Sejjusa abaddeko byayogera bingi tugenda kuba tubiraba byonna. Nalweyiso naye atukakasa ku nsonga ya Besigye era bali omunsi naye munnange mu nsonga y'emu. Tutandikira ku General Museveni kubanga General Museveni ono mu bwangu tetugenda kubanga tulwawo tugenda biyitamu bwetyo ngeri yakiyita mu lujja naye nga era tukoona ku nsonga. Kati yenno bw'atyo avumiridde oba katugambe nti alinga ajereze abo abagamba nti Besigye ateebwe era amaloboozi gonna okubeera nga gali wamu nga baagala Besigye ateebwe abantu. Museveni amaloboozi ago yalaga nti tegalinaawo kigayinza kutuusa mu ndowooza ye oba kubeera nga gatwala nga agali important era bw'atyo n'awa amagezi abo bonna abaagala Besigye ateebwe mbu beebuuze ekibuuzo kimu. Ekibuuzo kimu kye babeera beebuuza ti lwaki Besigye yakwatibwa era yagamba nti okuwozesebwa amangu kwe kuyinza okuyamba okuggyayo amazima era kuwe abantu ekyokuddamu ku bibuuzo bye beebuuza. Ekibuuzo ekyo gambye nti bwe muba mwagala Besigye oba eggwanga lino libeere stable libeeremu emirembe agamba nti mulina okubeera nga muba n'ebibuuzo ebituufu era ng'ekibuuzo ekyo ekituufu kyalibadde kiri nti naye Besigye baamukwatira ki, lwaki Besigye yakwatibwa era agamba nti ansa ku kibuuzo ekyo kwe kubeera nti okuwozesebwa kukwasaganyizibwa mu bwangu kubanga awo amazima gagenda kuvaayo oba si ekyo mubayikanga kwegamba abapromotinga insecurity ate era nga kino kyabulabe nnyo eri eggwanga. N'agamba nti teri muntu yenna agenda kuvaayo mbu kubeera nga ababuulira. Kati ali ku ddolo nno ku nsonga ya reconciliation ey'okukwasaganya mu ngeri y'okuteesa butusonyiwagane. Museveni agamba teri muntu agenda kubalekikyalinga ku nsonga ezo naye ddolo anaddako kuba Chief Justice andabikiranga abayinza n'okumuyisaawo bwe batyo ne bakasuka eri. Kale bw'atyo agamba nti kino mbu ebadde doctrine right okuviira ddala 1900 mu myaka g'1960 eyo, so teri muntu ayinza kibawaako lecture nga ddolo bwe yabadde agamba. Kakati era bw'atyo Museveni n'ayongera okubeera nga avumirira ekya Supreme Court okubeera nti yasazizzaamu kkooti y'amagye okubeera nti ewulira emisango egy'aba civilians era ng'agamba nti bo baali ku right track ku nsonga ya Besigye era agamba nti naye ensonga eno egenda kuba ekwasaganyizibwa either mu ngeri bbiri. Bagenda kuba nga omusango bagutransferinga bagujja mu kkooti y'amagye bagutwale mu civilian courts. Emisango egyo egy'aba civilians bagenda kuba bagijjayo bagitwale mu civilian courts era n'agamba nti n'ababaka ba parliament bwe batyo nga bwe bali mu kwanguyiriza okulaba nga bakola ennongoosereza mu tteeka lya UPDF mu mateeka ga UPDF Act olwo kisobozese kkooti ey'amagye okubeera nga ewozesa ba civilians. Agamba nti
ani Museveni abuuzizza nti ani yasirowinga kwegamba eyakeereyesa process okuba ng'egenda mu maaso. Eyakeereyesa kwe kubeera nti nno ate ensonga eno baagitwala mu kooti, high court n'esalawo n'eremesa Supreme Court okwesaba civilians mu kyekyaleetera okubeera nti basirowinga down. Otherwise twali bali twategeera dda amazima, naye ekikulu nti era kooti y'amagye yoba yakusalira dda omusango Museveni wa tukimanyi kuba gwe mulamuzi waayo, tukimanyi bulungi nnyo nti gwe mulamuzi ate tewasoma bulamuzi, ate kooti y'amagye yo eba yakusaliridde omusango. Kakati Museveni era ayongerezako agamba nti Besigye obulwadde bwe mbu kino akikozesanga blackmail tactics, akikozesanga ekyokwekwasa, era agamba nti buno buzannyo n'oba okweteeka ku hunger strike ogaana okulya emmere, y'ensonga lwaki afaanana bubi, naye nti eruzira balina eddwaliro erya prison era nti balina ne private clinic gye baamututtemu okusobola okubeera ng'afuna obujjanjabi, kati tewali nsonga. Yagamba nti ensonga esooka obulwadde bwa Besigye, agamba nti ekisooka government hospital mu prison gyeri, ate Besigye era ne ba personal doctors be bamukyalira buli kaseera ne basobola okubeera nga bamukolako, ate bamututte ne mu private clinic, buli kimu bannange ne basobola okubeera nga bakikolako, buli kimu ne bakikolako. Kale nti afunye medical care eyeetaagisa. Kati gavumenti singa oba yeetaaza okubeera nti oba atwalibwa ku bujjanjabi busingawo, ti gavumenti era munnange esobola okubeera advised ne bakola ekintu kye kimu. Kati n'ategeeza Museveni n'agamba nti kino kitegeeza Besigye tagenda kuva mu kkomera paka ng'amaze okubeera ng'awozesebwa oba mu kkooti enkulu oba si kyo, nga bamaze okubeera nga batransferinga emisango giteeka mu kkooti ez'abantu, bw'oba si kyo nga bamaze okubeera nga baamendinga UPDF Act. Nsuubira okuba nti bano abasajja bayinza okukeereyesa nga bwe baamendinga eri bwe bakubirira ng'eno kkooti bw'egiraagira, oluvannyuma omusango ne baguyita ne baguzzaayo eri. Ekyo nsuubira okuba nga kiri bwe kityo kuba Museveni ekyo akyesibyeko nnyo, agamba nti bali mu kulaba nga ba-amendinga UPDF Act, kooti ey'amagye naye esobole okubeera nga ekkirizibwa okubeera nga ewozesa ba civilians. Kitegeeza nti bino bikyali biwanvu ddala. Naye pressure bwetyo ng'emaze okubeera nga abakazi tukateekebwa ku kkooti enkulu okubeera ng'eseetinga date, era bwetyo eseetinze date okubeera nga ewulira ensonga za Besigye ne Lutale okukosa ne Kiiza. Kati bwetyo tukitegeddeko nti already emisango egyawaabwa nga bawaabira Attorney General okukosa ne Commissioner General of Prisons, already kkooti yamaze dda okubeera nga egiyita era n'etuwa date, era nga gino emisango mwe muli Dr. Kizza Besigye, Haji Obedi Lutale okukosa ne Human Rights Lawyer Aaron Kiiza. Kati bano bateereddwa ku nnaku za njawulo. Besigye ne Lutale ennaku zombi zigenda kubeera 19 omwezi ogwokubiri 2025, ssaawa zigenda kubeera 3 ez'okumakya wano mu Kampala. Olwo Aaron Kiiza ye bamusingirinze kubeera February nga 25, 2025, ssaawa zigenda kubeera 4, era nga tulinze bulinzi okulaba kiki ekinaava sayidi zeeyo nnaku z'omwezi 19. Kitegeeza nti lugenda kubeera lunaku lwakusatu, ssaawa 3 ez'okumakya. Munnange amawulire gajja kuba gakyuse dda, kati ate nga googera birala nnyo, naye nsuubira okuba nga era ensala egenda kutambulira wamu ne emirimu gya DPP kati gyabakanye nagyo okuggyayo emisango mu kkooti y'amagye ne Attorney General, byonna bigenda kuba bitambulira wamu, era kkooti esalewo kubanga kati kyekigendererwa ekiriwo already baatukakasizza dda, naye nkugambye wayinza okubaawo okukeerezebwa awo. Kakati biri byanyima
Bini Byanyima atugamba nti Besigye weyagendeddeyo nti yabadde nga amaze ennaku 5 nga talya. Kitegeeza nti bwe twongerako olunaku olulala luli extra kiriza kati ennaku 6 aba agoba lunaku lwa 7 mbu nga talya. Kati munnange ennaku ziweredde ddala nga Dr. Kizza Besigye talya mmere, era kino kireetedde embeera ey'obulamu okubeera nga eyeba kuba ali ku hunger strike, era nga awakanya okusibwa wamu n'abafamire ye kibagamba nti bamulanga bwemage. Kati Bini Byanyima mukyala wa Besigye ono yatutegeezezza n'atugamba nti ng'akyaddeko mu kkomera eruzira maximum security prison, agamba nti conditions yasanzeeyo muganda wange ziraliikiriza nti ono tali mu busibe wabula ali mu buwambe. Atugamba nti Kizza Besigye munafu nnyo era akojjedde ddala nti mu kiseera ekyo bwe yagendeddeyo yatukakasiza n'atuga nti yabadde amaze ennaku 5 nga tannalya, era nti gyali mu busibe obutali mu mateeka. Agamba nti buno si busibe bwennyini wabula kuwamba, ali mu buwambe bwennyini. Byanyima bw'atyo byatutegeezezza lwabadde lunaku lwa Mande ekiro bwe yatubuulidde bino nti yabadde yakamalayo ennaku 5. Akugamba bwe kijja kukulya nti ennaku 5 abadde amaze zibadde ziweze nga Besigye talya mmere. Kati Byanyima agamba nti yasanze Besigye yeebase kaliri akatono ennyo bwe kati, era nga ali mu kakuubo ka korido eyo gye bamusibira eyo, nti okutuukayo oyita mu nzigi 6, oyita ku nzigi 6, baggula luno ne baggula luli paka enzigi 6 weziggwe. Kati n'osooka osanga Besigye eyo gye yeebase mu kakorido ku kafaliso akatono bwe kati, era nti agamba nti eyo basibirayo ba terrorists, be basibirayo eyo gye basibidde Besigye basibirayo batujju. Akati agamba nti ono byalina eyo yasanzeeyo amawulire newspapers mbu n'ebipapula by'ebibokisi 2 byalinayo eyo byebyoka ebiriyo. Kakati muganda wange Bini Byanyima amaze okubeera ng'atubuulira nti tuli ku mbeera ya Dr. Kizza Besigye kubanga twagala tubiyitemu byonna tubitegeere. Kati General Sajjusa yavuddeyo n'agamba nti yabadde ayogera ku nsonga ey'abo abagamba nti free Besigye ba activists, n'agamba nti yagambye nti bano yabayise ba ignorant keyboard warriors. Lwaki abayita ba ignorant keyboard warriors? Munnange General Sajjusa okututegeeza ensonga ze yagambye nti ekikyamu ekikolebwa kwe kuddira embeera y'obulamu oba Besigye okubeera ng'afuna obujjanjabi, ekyo ate bakitabiikiriza n'okuggyako gavumenti ya Museveni nga bw'alaba abasinga bwe bakola. Agamba nti ekyo kiba kitegeeza nti buba bulalu bwennyini era kakodyo akakolebwa abantu abatamanyi kye bakola. Era agamba nti bw'aba tali mistaken oyo yenna akola ekyo nga ali mu free Besigye ng'akitabiikiriza ng'atabiikiriza embeera ey'okusabira Besigye obujjanjabi ate nga akitabiikiriza n'okuggyako gavumenti, agamba nti ayonoona bwonoonyi. Agamba nti obulamu bwa Besigye essaawa eno bwe twogerera bwe buliwo nti state bw'eba ekulinako omusango kati nga bwe kulina ku Besigye tebagenda kubeera nga bamutta buti bwe batyo, olw'okuba nti abantu badimandinga nti Besigye ateebwe nti free Besigye. Era n'agamba nti yatasuubira nti Besigye kyanoonya kwe kusonyiyibwa oba okusarendaringa okuwanika. Agamba Besigye kyayagala kwe kubeera ng'atwalibwa mu kkooti eri competent gye basobola okukasiza nti ali innocent.
kati awo n'agamba nti kitegeeza nti abo bonna abawuza Free Besigye bali misplaced. Agamba nti Besigye alina twalibwa mu kooti, High Court, esobola okubeera nga bawuliriza ensonga ye nti olwo afune bail, olwo asobole okwakisesinga medical care kye yeetaaga, naye nti alaba abantu bwe batyo ensonga gye bazikuttemu nti batuuse okupositinga enkoko ezitaliiko mitwe, ne bapositinga zi coffin, ebifaananyi bya coffin. Agamba nti ebyo byonna byakolebwa naye ne Ssegirinya tebyakola ki? Tebyamutaasa. Ebyo bigambo munnange bya Ssejjusa, mumanyi bulungi nnyo Ssejjusa eyatubuulira ku Muhoozi Project 2013, era munnange bwe batyo ne bwe beefuka ne General Museveni kukana ngadduse mu bwanganguse n'akomawo ne bategeeragana, era baalwawo nga tebamukkiriza kubeera nga awummula, bamuwummuza, naye bwe twogera munnange baamuwummuza dda. Kakati abantu bangi bavumirira, ne Patrick Oboya Amuriat naye yavumiridde ekya Besigye okubeera ng'asibwa, naye waliwo omukyala Nalweyiso, Lieutenant General Prescovia Nalweyiso, gyagamba nti kyatugamba nti Besigye, Kizza Besigye essaawa eno ali emabega y'emitayimbwa e Luzira, alina okukomya hunger strike, alina okukomya hunger strike, kubanga tukimanyi bulungi nnyo era ensonda zitubuulidde nnyonnyodde nti mukyalo we yatugambye olunaku olw'Emmande yabadde yakamala ennaku 5 nga tanaba kubeera ng'ali emmere. Kitegeeza kati tuli mu nnaku 6 tutambuza lwa 7. Kakati Lieutenant General Prescovia Nalweyiso agamba nti Besigye amanyi bulungi nnyo kye yakola, era nti olw'okuba akimanyi kye yakola asaanye akomye hunger strike. Akimanyi kye yakola era amanyi lwaki ali mu kkomera, nti ye munnange yalibadde amuwa amagezi nti ali emmere. Naye bannayuganda nga b'omanyi tebakuviirako awo, nga bamaze okuwulira ebigambo bya Nalweyiso, Afande Nalweyiso, bamugambye nti gwe mukazi gw'omukadde, genda olabirire bazzukulu bo, totumalako mirembe. Era nga bamubuuza nti lwaki tegenda mu kkomera n'obimubuulira gwe kennyininyini okusinga okudda ku TV, genda mu kkomera omukyalire omugambe wali badde olekerawo hunger strike n'okola. Era waliwo yatadde ku kkomera agamba useless old woman, biri ku mutimbagano bannange. Abantu bakambwe nnyo. Kakati eyo nga tuvuddeyo munnange, Minisita Baryomunsi ng'amaze okubeera nga agugumbulwa mukyala Besigye Winnie Byanyima, era n'ategeeza abamukomera baleme kuddamu kukkiriza Minisita Baryomunsi okubeera nga asemberera bbaawe kubanga talina kyamanyi, tali qualified. Kati ono yagambye ni munnange kituufu nakyaliddeko Besigye ne mulaba, naye nze ndi professionally qualified okusobola okukola clinical assessment. Nagamba nti mu science nti bagamba nti amaaso galaba ekyo kye gamanyi. Ebyo bigambo bya Minisita Chris Baryomunsi byabadde ayanukula oluvannyuma lw'okubeera nti yagugumbuddwa mukyala Besigye Winnie Byanyima, ate nga ne Bobi Wine yakakasizza nti oyo bwe mulaba Baryomunsi alimba tannaba kubeera nga ayogerako ne Besigye nti boogere, Besigye titasobola kwogera naye, Besigye ng'ayogera ate naye tekisoboka. Muganda wange tugenda kwongera okubeera nga tulaba ebintu bya Besigye, yadde nga katukome wano mwene emboozi ngenda kuba ate nkuleetera ate bunch endala ey'abantu oba ebikwata ku Besigye mukomera gy'ali nga bwe tulinze ennaku z'omwezi 19. Tugenda kulaba omusango bawaaba nga bawaabira Attorney General, Commissioner General w'amakomera,
ku nsonga z'okubeera nti nno bannange Besigye ali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka. Kati awo ndowooza webali ekinyusi bwe tugenda okutandikira, ate ndowooza tulabe okusalawo kwa DPP Attorney General, engeri gye babaddemu go ahead court, civilian courts okubeera nga zikwasaganya ensonga z'aba civilians.